Facebook again bwengenda yo Kelly agambye kungu please ask Honorable Shabe GDP in 1986 was estimated at 3.9 billion US dollars. In 2025 it is US dollars 61.3 billion. Per capita income was 327 US dollars. In 1986 it is now 1,340 US dollars, putting Uganda in lower middle income status. What major factors contributed to this? Wamita Kelly Wanda ali mukulaba. Then Sembieyo Onagambye. Agambye, I am enjoying the show, but about the medicine in hospitals and lower facilities. Government always deliver to general hospitals every 2 months, regional referrals every month, and lower facilities every 2 months. Nebidala. About that information, malitiza mwamukako. Yeah, wale nkwadde ensonga zisooka campaigns nga we zifaananye. Endala eri ku messages. Ku side ya NRM, message esooka eri consistent. Nti nze mulonda abantu bw'abanga afunyeewo akadde akatonotono mulonda abantu abanaagoberera kye ŋŋamba. Bw'ogenda mu bana abalala bw'ogenda ku NUP mulonde be nnaagambako. Now you wonder bo abanaagambibwako abantu be baliwa. Bannaffe baagala bo ng'abakulu be banaagambako. Abanaagambibwako abantu bo tunaabafuna ddi mu parliament, mu local assemblies ne ku bwa meeya. Kubanga ate waffe ate mu opposition ne kiba kizibu nti n'abanaagambibwako abantu bw'otunuulira ttiimu erondeddwa ndowooza oba waliwo omwami Brandon yakikonyeeko. It becomes really ridiculous. Naddala ng'olowooza ku politics anaddako after nga bavudde ku budaale. Owulidde bw'olaba line up kati nga fuwano mu Wakiso Kampala etulekeddwa ne Mityana etulekeddwa n'olaba gye balekawo gye bataagalidde oba ya bibiina birala balumu basemuju oba ya bibiina kyaffe ekya NUP ekiriwo babaagala ba Dr. Abedi bakakembo ate bwe babaddemu akantu k'ogamba nti keekano kakati bw'onoosigaza mwami Oshabe yekka y'anaayisaamu ensonga ezo. Really then akasembayo singa obunzikiriza oli akugamba nti ffe maintaining the gains, okay? Well, kye baakyuzinga naye obuuza gains ezo ezisinga zaani ku nguudo nga bwe zifaanana, ku human rights nga bwe ziri, ku bameka abafunamu ebyo bye tulina, bwe luba luguudo lw'express bo bameka abaluyitako. Kwegamba eri omuntu wa bulijjo naye ate oyo oba okyali ku oyo ate abaffe mu opposition bo ne bakuwa conflicting messages. Wano protest, wano reconciliation, wano tujja kukola emigga egyo oba nemutulonde tugenda kukola emigga egyo ate waliwo kakali nze agoberera. There is a strategic conflict mu message mu kugamba boonookola nabo kubanga n'alliances twalaba mwami Semogere ne mwami Kiza Besigye nga ba campaigning. Naye mu campaign zaabwe ng'afuba okulaba basesiri ogwalubaani bonna nga tuba bumu kubanga gwe leader okitegedde. Naye eno bw'ogende wa Sumaani okuba bukubi bw'ogende wa Lumu okuba bukubi bw'ogende wa Semuju okuba bukubi kakati gw'onookuŋŋaanyako ddi force egamba nti tuli oppose n'abali mu government. Force eyo n'ogiconsolidatinga erabike nti yonna kyegoba kiri kiki kiri kimu. There's a lot of contradictions. Should these crowds excite bana besimbyeo? Should the crowds excite bana presidential candidates? Gye natandikidde naleeseeko buleesi kamu otunule. Crowd zidduka ne zigenda oba ezimu ne zisangibwayo. Tulina emyezi gino 2.5 naye osooka okwebuuza while I may be excited by the crowd I see newandibadde nina ebibuuzo ku yo ng'abantu bwe bagenda
nebuuza whether actual omuntu waawe nakasongolo waawe ebugindi oba ddala abadde influence banakadde tekali wakwogera nako naye nekirala kwedi quarters esigadde bakola kiki kubanga ffena tumanyi akalulu kano kandeka bwe twawangula n'obuluka bwe buno wa parliament waba Kyagulanyi bwaki while the others bali eri bekola eno mu deploying eno muyigiriza abantu kubanga mugenda confrontinga monster y'ekibba ki bululu mugenda confrontinga challenges z'okugyayo DR forms mugenda okulaba nti akaluka kuumibwa bulungi kiki ekikolebwa bwe ŋŋenze nze ntambuddeko ku headquarters ez'aba presidential candidates it's unfortunate well, now if nothing's going on, how are we going to protect the vote? How shall we make these people announce us? Oba tugenda kuddayo mubiri tugenza okulopa tubijeeyo koti y'abantu yebeesigalayo Museveni nga akyaliwo tewali bakalulu katuufu ebyo I don't want that story and that song myself. Njagala tuwombe ku nsonga eddakiika bbiri tugende ku nsonga ekulimu Mulindwa conclude. Ebigambo mbiwulidde kati ekikulu waliwo byenjize wano bimu byesagala kuddamu naddala ebya Honorable Nsamba nti okulwanagana mu bomu opposition those are minor issues let them continue. Oliwo nakwada information yongerako ngotunava kuva ku nsonga eyo agambye I am David Nseta. It is funny that Mr. Kyagulanyi has committed all his campaign time criticizing opposition politicians. I am wondering whether he doesn't work for the Mulindwas. Mpulira yababyogera naye oyo kale naye bw'atyo bwakyogedde naye nga eyo enkola ye actually Honorable Kyagulanyi alabika talina lutalo na Mwai Museveni. Olutalo lw'olukulu lulina abo baalinabo mu opposition era lwayagala okuwangula yayagala supremacy abeere nga kyekibiina ekisinga obukulu obunene mu parliament ya Uganda opposition so siwa president ekyo is obvious and resi yabo bagibeeremu kubanga okiraba nti by the way nduupu esimbyewo abantu mbabaka ba parliament ebifo 320 something they are about 200 constituencies tebazitadde mu bantu nabadde Moyo eyo nensanga ndowooza akafuna kawandisa ndo bakayita oba Moyo West Moyo County nasanzeyo mubaka bamuyita Povuje naye bw'ogenda mu bitundu bino Kole, Kotido, Lamwo, Kiryandongo, Kamwenge, Kasese, Masindi togenda kusangayo woman MP. Bw'ogenda Ibanda I think they have only one. So bwe tuba twogera nga tuli kaluluka ggwanga we are also discussing with the mediocres abatasobola na kufuna one woman to represent them in a district or even one person to okuyimirawo mu constituency. So olaba nti debate tubambya njawulo nekyo nzikanya naawe nti interest ya ndowoozayo nze ndowooza nti kituufu interest yaabwe nda ebintu by'emirimu bino njala mbikooneko emirimu abakozi bwe tuyina mu makolero kati bakola 1.2 million era bw'oba oyagala okiraba olaba nga akawungeezi n'ogenda oyita okuva emukono n'otuuka erugazi amakolero agali awo nolaba abaana bafuluma akawungeezi oba ne ku makya n'ogenda ematugaawo n'obalaba ojja kulaba nti there are so many young people abaweereddwa emirimu mu makolero gaffe naye abantu nga batunenya nti abaana abasomye bangi tebalina mirimu they are right kubanga it is the same government nti lulife twasomanga nga universities ono ne Makerere kati bw'oba olina universities all over mu buli zone otaddewo university what do you expect naye n'akasembayo enguudo zino mukulu Nsamba bakikola intentionally abantu b'e Kassanda Honorable Nsamba teyandyagadde enguudo zammwe zikolebwe yadde ng'ebyuma gye biri byebasaawo kuba road equipment baziteekayo kuba bwe zinaakolebwa temujja kufuna kyakuvuma gavumenti nokyo balina basibira mu mbeera eyo Nsamba yagaana enguudo kolebwa anti tebayinza kukola kati bano ba Honorable Nsamba tayinza nakuvaayo alwogereko eno kubanga seka gavumenti egenda neerukola kati ate gavumenti erayinga ku bo be baloboozi gaffe okumanya ebifo kuba kyekibasasuza kyekibaweesa emmotoka ennene za miliyoni 2 basobole okugenda batambule mu nguudo ezo bajje mu parliament ekyo ababaka bamu abatafaayo ngaabo nze ndowooza mwandi bagobye bugobi ne mutuweera abanaasobola okuwulizaganya ne gavumenti. Honorable Nsamba eddakiika zo 2 njagala owumbewumbaawo kakati nze nagambye Mulindwa era ebyo byayogera tosobola kubeera nga oli mwogezi wa gavumenti nga waliyo enguudo ezitakoleddwa nojja n'ogamba ekyatuganya okukola kubanga omubaka teyatubuulidde. Is that a serious government?
ndowooza those are the jokes zempulira abange enguudo embi wetaaga genda Kasando ziraba wano wetuli e Kampala wano just vaako ku main road obranchingeko off olabe enguudo embi everywhere ziri mbi wonna mu ggwanga ate bwe tuba twogera ku bintu ebirema gavumenti eno enguudo they performed badly baperforminze bubi kuba sentencing ez'enguudo ziriibwa buliibwa era ebyo ebintu ffe byetuddako byetulaga bannayuganda by the way abantu tebatwagala by mistake abantu tebagala NUP by mistake NUP erabibwanga the available option esobola okutwala hope z'abannayuganda ffe twogera ku freedoms mu ggwanga bamulindo abalaba magero bya magero newankubadde mu campaign Excellent Kyagulanyi Ssentamu bamublokinze severally bali wano bawaana buwaanyi newankubadde baterawo poliisi n'awala okutiisatiisa abantu bo wano bali mu kukola ki mu kuwaana buwaanyi n'ebyo bye tuzze okwagala okukola ki bye twagala okugenda okulaba nga tukola ki nga tukyusa twagala mu Uganda eno era bannayuganda zino debate ezigenda mu maaso wano nga zigenda ku buntu obutono wano zitujje ku mulamwa njagala mbeere kini kuzo what are the issues eziri mu byobufuzi bino bye twogerako ebitukwatako okwogera ku munnabyabufuzi that's a minor twagala kuwulira nsonga zikwata ku ffe abantu ba wansi ababbibwako ettaka twagala kuwulira kufa abantu ba wansi abatasobodde kutuukibwako services za gavumenti twagala kuwulira ku programs zigenda kutambula zitya ezigenda okukyusa ensi yaffe mu gundi bino kati NUP twagala kulaba nga abaana balya ekyemisana ku masomero ebyo tetwagala biwulira twagala biwa budde. Honorable Brandon, you 2 minutes just to conclude ku campaigns nekyosuubira going forward. Going forward slogan yaffe egamba protect the gains naye ate ekinewunyisa luzungu lwangu nnyo naye ffe tukinterpretinga differently. Joe president bwe yabaddeeyo gyeyabadde nebbi yagambye bwe baali basoma abaana abavaayo by then A-level schools zaali ntono era walingayo abaana beyasomanga nabo nga bava eyo mu West Nile naye kati amasomero gaago saawa zino buli sub-county almost tulina CD school kakati bwoba oyogera ku university era Mulindo akinyonyodde bulungi wano gamba nti abaana basoma ennyo bangi universities kakati ziri all over ziri chartered abantu basoma omuvubuka bwangamba kungu nti talinze nkyakalamuko naye njagala singa tuli haji niwetwako obudde nogenako nga kugaba road waliyo bala bazita nomad paradigm eriyo bingi abaana baba mu kukyakala kakati ongambe nti balina mulimu eri basasuzaaki so tuve mu kwekubagiza tubeere innovative tubeere nti tufaayo tujjumbira nti eno generation yaffe ng'abavubuka tekokwayo contribution okulabika nga tukola emirimu naye tuleme nnyo kutwala budde nga tupoliticizinga bw'oŋŋamba nti teweetaaga koligi wange with due respect okuŋŋamba nti gwe omubaka parliament teweetaaga kuba tulina buli house lwetuula tulina 1 hour kati issues of national importance era nze bwe tunaddamu nja kuraisinga nti kulaba abantu bekasanda tulina ekkubo lino tutaskinge minister wa transport tukiteekeyo nti kubanga omubaka waayo kirabika ekyo ekigambo tali kiraba naye nze nja kuwaayo nti nkitwaleyo ekkubo eryo tusobole olyanjula gye yalwalira eyo muleme kwekwasa naye oluguudo olubadde lusomebwa mu budget evere budget luyita nga za mirundi 4-5 bano baagala just kuwuddisa buwuddisa abantu seeing that road nga lusomebwa mu budget anyway okulusoma kimu naye waliwo mpozi nga ngende wamwami mukaako waliwo akuwadde honorable Nsamba information wano nti ku kyenguudo olimbye nti mu 1996 NRM approximately wano yasangawo about 1000 kilometers of paved stroke tarmac roads. 2000 tarmac kilometers. Then naga nti kati we twogera ku between 6000 and 7000 kilometers of tarmac roads. After 40 years yasangawo 2000 after 40 years tuli ku kakaaga
What does it mean? Agambye 1,000. What does it, what, Oyalimba, I know the statistics. We have the records. I have the statistics. 86 Twina Tarmac Road is 2,000 kilometers. No. After 40 years, it is 6,300. No. And that is the fact. Agenda cross checking. Oluvanyuma lw'emyaka ana balamu buli mwaka babadde bakola kilomita mmeka. Well, Honorable Mukaku, dakika zebbiri, I need to pick your thoughts ku kyembuziza Honorable Nsamba onakiyita minor. The attacks, really, you are all on the opposition, but what you're doing is to keep attacking each other. Mukaseera mumuyinira omukisa okwanjulira bannayuganda manifesto zammwe. So waliwo akankolese wano mudikankongereka, and I think there mwami Nsamba mutuufu 80% ku cha roads neighbors of Kenya. Moi yaleka nga Kenya eina capital roads kakaaga nga mu mutala. Mukulu Kibaki bwe yajja yakola omutwalo gumu mu 2,200 capital roads. Ate ye Uhuru emitwalo 2. You see, and you can also count Uhuru yamalako bbanga ki Magufuli Kibaki. 5,000 kilometers. Yes, so In 5 years. Mwekyo, I think issue nti 40 years we should have done better. Kozi nabo bali bava Should mu have done lutalo. better. Of course, bw'otwala Museveni owa 1986 to 96 Ebyayononebwa oyinza entalo. omusaasira. Ebyayononebwa entalo Kenya ne Uganda entalo zemanyira Kituufu mwami Mulindwa. Museveni 1986 to 96 oyinza okumusaasira kuba yali twali tuva mu lutalo. Naye Museveni Yoweri Kaguta Mukyenda mu mukaaga. Mpaka kati. ate ne regimu yadako eya Museveni Kaguta Yoweri ate neya Yoweri Tibuhaburwa, ezo regimu zindala nnyo mu myaka ana. Naye mwekyo is right to ask Dakika y'emu. ku kibuuzo kye nze ndowooza nti on the campaigns, first of all, ffe tetugirimu for reasons twagamba. One, bwe twaleeta biclose nti birina okutereezebwa nga ne kooti zabyogera na buli muntu abyogeddeko. Twewuunya nnyo kyo frustration eyali ku side ezaaba bali mu government ate n'ezaaba abatali mu government, in parliament and also outside parliament, ng'abantu tebali interested okujja kugaa nti ffe tugolodde suuti tugenda mu kalulu. Ebintu bino tujja kuba nabyo oba twagala oba tetwagala. Ekyokubiri, kikulu nnyo okwogera Museveni bw'aba agenda yagenda atya. Ndowooza that's where the Mulindwas are also batukubamu ebituli. Ekyokubiri, amuddirira afaanana atya, ajja atya, era atuulewo atya. Ebibuuzo ebyo bijja kusigalawo. Naye ekisinga okuba ekikulu mwami gundi, ne bwe tuba tugenze mu kino ekyokuwerekera to legitimize and do that, tukikole smartly. Tosobola kuddira campaign n'ogirelegatinga ku kufuuka ng'oli presidential campaign n'oleeta message nga ya LC5 nga ya member wa parliament. Nti ogenza abantu balinda message yo gwe n'otandika okugamba ono simwagala, ono wano gundi, ono twamuganya olw'okuba yayogerako ne Mulindwa. That is too petty. If you're a presidential candidate, like some of us have been, you need to be presidential. Message yowa mu kaseera akatono, eggwanga likuwulire, likutegeere, limanye gye lidda. Ne strategy eyo ey'okuleeta enkyukakyuka ne by'oyagala okukyusa ogenda bikola otya, ogenda bikola. That's what we want to hear. Message eriemu tebalonde manvuuli. Okay. Gwe kya affectinga. Message eriki? Ndi bagobe baagala message yaffe ono omukulu gyakayanya ekisooka kunzikiriza mu dakiika emu. Baganda bange aba DF ekirungi ebintu bino tebabikola ki tebabiriimu, naye ekirungi bagaba kaadi. The rejects eziri ewaffe muziwe kaadi zisobola okufuuka very important and crucial teams on your side. Era nze saagala nnyo mukayane, there is an option. Bwabanga NUP teyabawadde kaadi, mubawe kaadi kubanga nammwe muli kibiina kyaki. Kyogamba nti Asumani mubadde mwagala mumwe kaadi
ate lumu mpulidde byonna mubyokaayanira ate lumu ebo betutawadde kaadi agambye kuba akoze statement mbu abantu ab'amaanyi twabajjeemu bavaamu kubanga ate ŋŋanda ŋŋanda naye mubadde mwagala muweka ate ŋŋanda ali wa kibiina kyaffe ŋŋanda ali mu kibiina tali mu kibiina kyaffe ŋŋanda ali mu kibiina ekikye tukompitinga naye there is no problem awo bwe mulaba nga bali valuable mubawe kaadi bajje tukompitinge nabo waliwo message ya Honorable Kyagulanyi gye mubuusa amaaso gyabuulira abantu mu rally talina akakyala akalungi abantu babyogera kati eyo nayo message naye kati gwe muganda wange mulindwa we want to restore freedoms we want to restore constitutionalism we want to restore human rights gwe katuukeera otya lwaki weefuula these are serious matters ze tuliko we want to end corruption we want to end corruption mu we want to end wasteful expenditure lwaki ebyo byewesibako twagala kujonsibako mwami Nsamba tugenda ku Jones naye nga waliwo wanatulaba bamuyita Kagwa Musa ne munne Muhammad bali mu kibuga Juba rather Haruna bali mu kibuga Juba South Sudan bataddeko NBS bali mu kugoberera then waliwo nange nti Honorable Nsamba ku kya kaadi kyoyogeddeko waliwo gumuwadde kaadi eyalabiddwako emityana ng'agamba nti ye agenda mu parliament ayagala kutula ku kakiiko ka entertainment akatali nayo mu parliament guno mutindo ki gwe mu kibiina kya National Unity Platform ate era nga tugenda kwegattibwako Honorable Samuel Walter Lubega Mukaku ava mu kibiina ekya Democratic Front oba DF amudakika ngaziizo najja kubanga twegatta kwana buterevu nnyo tubeere nga tugamba ebingondo zatandikire ku campaigns nga bwe zitambula so far and I think nja kutandika ne mulindwa ono omwogezi w'ekibiina kya NRM Sebo karibu sana candidate wa Museveni tubulire entambula ebweri oba bwabadde mu wiki eno ya karibu sana badde obigegenya wa tuongee Kiswahili kama umesema tuongee Kiswahili mita tuongee Luganda okay kale wabale nyone njikiriza nina abantu bange abajja okunda waka ku independence netubeerako ne independence dinner waka wange bana NRM mwebale nnyo mu Busiro East naddala ba members b'ekibiina kyange ekya Naluvula United Families Association mwebale kuba naffe waliwo ne mukwano gwange Hoji Semakula baddeko endeebe yewuwe abantu badduse mu kibuga bazimba amaka amalungi mu byalo mwebale kutwaniriza n'omukyala Lilibet kakati sebo campaigns zigenda bulungi ekisinza okunsanyusa nti ba candidates bonna balina n'ennaku ez'okuwummula so there is no pressure. I think Honorable Kyagulanyi ayinza okuwulira awummudde ekitali kya bulijjo mu campaign z'abantu betuzze tuvuganya nabo kino kikulaga nti buli omu alina satisfaction nti kyakolako kimumala oba ne bwanaateekamu ennyo talina kyamaanyi kyasuubira tekitera kusangibwa abavuganya gavumenti eri mu buyinza nga nabo bawummulamu ennaku zaabwe ne badda ku byabwe ebirala nga tebanoonyeza kalulu kuba bulijjo ekyekwaso kibaddengawo tennaku ze batuwa ntono tezitumala oli alina chopa ayina emmoloka ezidduka ennyo naye kakati ndowooza ekyo kyavuddewo agala banoonya akalulu okuva batandika mpaka abantu bwoba okuba okunoonya akalulu osobola okukikola ennaku 9 zino ntono nnyo naye nga ye kandidate waffe tutambula bulungi naffe olwaliro twawumuddemu naye kandidate waffe bwawummulamu ye aba tawummudde kwebaka naye aba ali ku mirimu emirala emitongole tugenda kuddamu enkya Madi Kolo ne Obongi kandidate gyagenda okubeera naye abantu okuva lwe twafuluma Acholi ne tuyingira pakwaki okujja mu West Nile abantu batwaniriza nnyo omukwano mungi nnyo ate ne message kwegamba president waffe ebintu byagenda nga nnyonnyola abantu oke candidate waffe abantu bibawe essuubi ate tufuna obudde nga ye tannaba kutuuka abalala abaliwo
ne basobola okunnyonnyola ebintu ebirala bingi. Temukya musolwa numbers ezo wakati batwaniriza mu ssanyu eriyitirivu ennyo. Bano bonna abeesimbawo nabo mbalaba balina almost abantu be bamu nga bwe mulina. Ate wali alina abantu be tulina. Bwetunuulira Mwami Kyagulanyi bwe yabadde e Kasande wa Patrick Nsamba, kye nalabye Nakasongola kyankanze, kye nalabye Nakaseke kyantiisizza, ebiyitirirwa bye nalaba ekyankwanzi n'ekibuga. Naye nga Mulindwa lunaku ogamba Bobi Wine talina buwagizi, ekyo ki? Nze sigambako nti Bobi Wine talina buwagizi, Kyagulanyi bwe ngamba y'atalina. Naye Bobi Wine abantu baabalina. Era emirundi mingi bino byolabye ffe tuzze tubiraba okuviira ddala mu 2001 ne Kanukiza Besigye. Actually mu 1996 omugenzi Dr. John Paul Kawanga Semwegerere singa simanyi wawe wali naye yajja ewaffe Luweero n'akuba Raale w'obulenzi. Abasajja ne basitula ebitooke nga biriko n'amatooke amanene nga likwenkana obuwanvu ne bazizika enkondo n'ayogera. Era nga bw'omanyi abeesimbyewo bazze nga boogera n'ayogera bano bagamba nti ku luno bannange kize oyo twamulabako. Kanukiza Besigye n'ajja n'ayogera 2 ssebo ng'ayogera ate ng'ayogera amaanyi eri okwogera kw'omusajja omukiga omulungi ate omusirikale n'asuubiza n'ab'e Masaka bajja mmulaba. Ebyo ne tubirabako ng'agenda era n'ajja n'alabula ono n'amugamba nti agezaako obupapula obwo naye gezaako. Era ne Honorable Kyagulanyi bwe yajja naye n'akola ekintu kye kimu annyonnyodde era nga bwe nakuyitiramu linega nti n'asuubiza abantu talibeera ku ballot paper bw'atali wangula bw'ali kawangula talirayira naye tunula ku screen yange bw'alirayira taliweza nnaku 10 ebyo byonna ntujja nga tubiraba. Simanyi obadde ofuna chance n'otunuulira ku ebituwa tali mawulire gesiraba rally za Mwami Kyagulanyi amawulire ngalaba ku NBS kubanga bwoga nti bano bazze kulaba muyimbi nti si bawagizi ba Kyagulanyi nga bazimbye ebiyitirirwa bino nga nti pulezidenti waffe wuuno ajja. Tunuulira audience eyo girabe lwakubanza wano bambuloki nze sigiraba naye nandibadde nkulaga nti obuntu wabawo abanyenyanyenya obuntu butontono bwe buti. Abalala beesimbye nga bambega ba gavumenti mu Raale bayimiridde bwe bati, abalala bwe bali batonotonotono ate era faces ezimu zatambula nazo ezibeera wali waggulu era ze same faces. So kino kyawukana kitya ne kyetulaba ku candidate Museveni kubanga ogambye nti mwe baabaaniriza n'essanyu jjitirivu nnyo era yours it is okay because you had these numbers bwe kituuka ku Mwami Kyagulanyi awo nedda abantu bazze kulaba muyimbi. Anti kakati atubuuziza kati program ogirina bulungi. Kakati abawagizi b'NRM bazimbiddwa ebbanga eriwera tubadde nabo tugenda twongerako bwongezi naye nga tuli nabo. Ekituufu kiri nti n'opposition egenze ezimba I think Kanukiza Besigye oyo yazimba nnyo opposition ya Uganda okugituusa ku $3.5 million. Kyagulanyi bwe yajja n'agattako $10,000 ne bafuna 3.6. Naye bano boolaba abantu ebibadde bibafuula message ebadde ereeta abantu okubeera mu opposition abangi ng'oggyeko kati bano boshaba abali wano nti bo already bali mu government babaka ba parliament they enjoy all the benefits from the government. Naye oli omuntu wa bulijjo kyabadde ng'alinda bulijjo nga bamugamba gavumenti ejja kukyuka. Kati abantu abo bakitegedde nti babalimbye gavumenti egenda kukyuka kati. Era abantu abasinganze bwe mbasanga mbagamba mwagala kulaba ku president omupya nti ye mutuufu mugenda mufuna. Museveni akoma wajja kulayira nga president omupya. Ebyo babirabye. Kati abantu bano si bakyali abantu abangu okubuguumiriza. Era abantu abo bajja ne bayimirira bwe bati ku Raale kyobala mu box obuli bwabwe tebulabika. Ndowooza wakirabe Hoima bwe twali mu by election wakirabe ekisolo. Singa wali ekisolo nga tulonda Woman MP kadde twafu NRM ya losing independent NRM leading n'awangula. Issues zaabwe zaaliyo. Naye singa olaba Raale gye baakuba ekisolo mu town nga Honorable Kyagulanyi azze abawagizi ba Bobi Wine baggwayo. Naye omanyi toto genda ku results 504 bwe bululu bwe yafuna mu district enamba. Amaanyi ago naye ng'abantu abali mu town balinza okuba baali bakola emitwalo 2. Nakyo kinnyonnyola abantu omulala ayinza okujja n'akiwolereza n'akikola atya naye ago ge mazima. Simanyi kyoyita kukyamukiriza kubanga Mwami Kyagulanyi abadde ayogera ensonga ze. In fact batwanjulidde ne manifesto erimu points enkulu 11
era bazisummarize ne bazituwa era bino bye bigambo bye bimu byabadde ayogera yonna gyayise nga namunyi w'omuntu ono amuwuliriza. Nakugamba luli nti ku luno kinayagala ku Honorable Kyagulanyi kati nakamwagalako ebintu bibiri. Kiri ekyasooka kyakaddiwa ekyamutubeereremu abaana be ne bagenda Texas, ekyo nakyagala nnyo ababa obutabafaako. Naye ku luno kinamwagalako kyekyokuvaayo n'agamba nti tukole campaign z'emirembe. I liked that message. Kubanga bulijjo bali mu kwegugunga kukuma mu bantu mulyo nakiraba nti kisoboka. Uganda tukyasobola kwegugunga n'otusobola. Akati ekyo yakivuddeko. Era ndowooza olaba twakatambulira. Ng'oggyeko kano akaali eyiganga toyita wano naye yita wano naye ogende ku venue. Kyekyoka ekyaliwo. Naye ebirala byonna ebintu bitambula bulungi. Nalabye ne mukwano gwange Honorable Munyagwa. So nga naye akalambidde tambula yatandika na biboozibozi Oluswayiri simanyi biki naye ali eyo abasuubiza ensi n'eggulu batambula. Aba-FDC mbalaba batambula. N'ekyo tewali kintu kyakwekwasa. Bulijjo bagamba nti poliisi batataaganya. Naye ndowooza kati kitegeerekese nti babadde batataaganyanga poliisi. Kuba kati poliisi eteredde tebalina we banyegako. I think interpretation ye byeboogera yanjawuloko. Because mbaka nti bwe bakozesa emirembe batambula mirembe banoonya akalulu kaabwe mirembe tewabeerawo buzibu bwonna. Era nti obuzibu buva ku poliisi n'ebitongole ebyokwerinda nga babayingiddemu okubalemesa emirembe gye babadde nagyo. That's what they've been saying ebbanga lyonna. Mahadi nze bino byenjogera mbyogedde wano emyaka 9 nga ntuula ku show eno. Tewali mulundi nagumu Honorable Kyagulanyi yali ayimiridde mu public ng'oggyeko this time n'agamba abantu noonya akalulu ak'emirembe. Tubadde nga mu mbeera yakwagala kuteekawo bwegugungu. Message ye ku mulundi guno abantu bwe balina bamuwulira bajja muga ati okay bwe bakyogambye kale nga bamuwuliriza nga batambula bulungi. Nze kigaa nti kyadde kikulu nnyo kyovola ne poliisi teyina kye batataaganya. Naye bwe banaava ku ekyo ate poliisi nayo tejja kutuula butuuzi. Singa banaavaamu ate kiri ekyo gatambule n'emirembe. Nakyo nze ndowooza kye tuba tukola tutambulire mu layini zaffe bulungi nga bannabyabufuzi. Tunoonye obululu tunyonnyole abantu. Nze kakati nakizudde juzi nabadde nakaseke nga noonyezaako mwami Nsereka akalulu okuwangula ono gundi ano mwana Olutamaguzi. Nagenza okutuuka eri nga abantu bennyini mu kitundu Olutamaguzi wava bagamba nti wano gavumenti yakatuwa primary schools 5 mu muluka gumu. Tugamba nti ate gavumenti bulijjo tugamba one government school primary school per parish. Naye nga ye mwava mulimu amasomero ameka. Naye omusomesa omuti abagamba naye tewali committee nk'abazadde kali alinnyeeko. Ne ngamba okay ebyo mubiveeko. Naye kati tutunuulire issues g'amasomero musoma abaana bagenda mu maaso. Kati bwe tuba tunaanoonya ebyo ffenna abeesimbyewo nze ndowooza kyekiri beta okusobola okunyweza bali okumatiza bali abalonzi tuwa obululu. Yes, candidate Kyagulanyi Ssentamu mu nnaku zino 12 leero olunaku lwa 12 osobola zinnyonnyola otya eri bannayuganda then ongeraageranye ekibadde mu nkambi yammwe nekyetulaba waba NRM ne bakandidates abalala. Tajja busera bw'omwokya nti awo wennyini wembadde nkola ki njagala wembadde njagala. Ebigambo ayogedde bingi naye ndowooza kansooke mbiveeko nsooke nkuliseeyo mu ngeri ey'enjawulo. Entandikwa kandidate waffe munnankyukakyuka omukulembeze waffe bannankyukakyuka His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu gyatambulidde yonna. Kantandike n'okwebaza abaana b'e Busoga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abaana b'e Busoga baatuwa yardstick kuba baateekawo enkola ebitundu ebisigadde bye tulina okugoberera. Ffe byabadde ajja ewaffe e Kasanda nga tuli beeraliikirivu nga tugamba abaana b'e Busoga obwagazi bwe bwalaze eri Kyagulanyi tuyinza okuswala kubanga kibadde tetufunangako omukisa mu Buganda kutandikira waffe. Ate kuno gye yakoze eki gye yatandikidde mu Greater Mubende. Greater Mubende eyo nno nze nkwanaganya emirimu gyayo mu National Unity Platform. N'olwekyo nabadde ku bunkenke bunene nnyo
okulaba tugenda kutambula tutya omukulembeze amanye nti wano ali waka. Njagala okwebaza ennyo nnyini ddala abawagizi baffe ab'emityana bana mwakoze kyabbeeyi wonna we yasobodde okuyita. Otandikidde Busunju genda paka Mityana ate ab'e Kasanda gye mu disitulikiti yange bannange mwatukoze bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mubende batusataganyiza mu nkola yaabwe bwe bayita obutono ne batulemesa disitulikiti eyo giyitamu naye tujja kuyiiya engeri yonna eneesoboka okubatuukako. Abaana b'Ekyankwanzi bannaye mwakoze omulimu. Katonda yekka yasobola okubakozesa. Tutwale ku kifaananyi ekinene. Kiboga, Nakaseke, Nakasongola mwebale nnyo. Baalaze omukwano. Bwe kuba nga ogwo omukwano ogwalagiddwa bamulindwa babiyita bya bulijjo, Mukama Katonda abasaasire. Bamaze ebbanga nga batugamba nti guli gwali muyaga ogwa 2021 naye 2021 bwe guba nga gwali muyaga kati ono tsunami eyazze. Enjagala abantu gye baagalamu Kyagulanyi, enjagala abantu gye bawagiramu NUP, essuubi lyabwe lyonna liri awo. I think Mulindwa akaluubirirwa Mulindwa akaluubirirwa Honorable Nsamba okwawula abajja okuwagira musician Bobi Wine ne presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwami Mulindwa bw'agamba nti abantu bajja kulaba Bobi Wine, ye lwaki ewe tewagendayo ng'atutte abayimbi bonna yabagula? Yakozesa ssente z'omusolo n'agula abayimbi bonna mu Uganda. Bwe abantu baagala genda kulaba bayimbi, singa ebivulo ebyabwe bye basinga okukola ki? Okwettanira. Naye era olaba ne be bagendayo bababula ne baleeta abaana b'essomero, n'abagendayo bababula ne baleeta abaana b'essomero, naye ng'ate balina abayimbi. That is, omuntu bw'ayogera statement bw'etyo aba ayisizaamu bannayuganda amaaso, aba abalaba ng'abantu abatategeera okulowooza nti mu piriyodi ya politics bannayuganda balina kujja ku stage kulaba bayimbi. Very unfortunate nti omwogezi w'ekibiina ekitutwala mu buyinza asobola okureducinga bannayuganda to that level. Ninze Mulindwa simwewuunya. Ebbanga lyonna ebyo byajjayogera bw'atyo politics we wabeera wakusaaga mu buki busaazi. Njagala bagamba na mwenna abayimbi abajja okuyimba ku ezo political stages, gundi political meetings, bannayuganda baagala kuwulira. Abasomesa badda ddi mu bibiina, bannayuganda baagala kuwulira. Amazzi gagenda batuukako batya, bannayuganda baagala kuwulira. Ani agenda okubaawo kubataasa ku kibbattaka mu ggwanga, bannayuganda baagala kuwulira. Ani agenda okubataasa okubaddiza eddembe lyabwe. Bino bye tubeerako. Bano bwe baleeta nga baleeta Kedi Kenzo nga baleeta ani nga balowooza abantu bakola ki? Abantu baddayo nga tebategedde programu ki gye bakola ki, gye balina eri obulumi bwe bakola ki bwe balina. Gy'ogenda yonna wano mu Uganda, kawabeere Mambuka, kawabeerewa, obulumi bunene, kubanga abavubuka baffe mu ggwanga tebalina mirimu. Baagala okuwulirako kibiina ki ekirina programu eneetuwa emirimu. Fe ab'NUP awo we twadda, abantu tubategeeza nti bannange emyaka 4 gikola ki? Gimala. Emyaka 4 egy'obulumi gikola ki? Gimala. Honorable Nsamba, I would agree with you singa bino bye mbadde mwogera. Ebimu ku bye tubadde tulaba mu campaigns zammwe ze attacks ezikolebwa ku bannabyabufuzi bannamukudde oluvuganya government. If at all kyoyogera has been the dominating message mbadde muwa abantu gye muba mugenze, that would be okay. Naye ku rallies ezimu neewuwo mu Greater Mubende, you saw attacks ezakolebwa kubamu ku bannabyabufuzi contrary to what you're saying. Reporter wo kyeyayagala okureportinga
No, but did it happen? Report eyakuwa amawulire. No. Did it happen or didn't happen? Bwe kyayagala okureportinga. But I moved with His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu Kasanda ya concentrating nnyo ku byenfuna byaffe. No, did your president ya concentrating nnyo ku nguudo. You know we need to clear that. Saagala nzija kumulamwa No, I'll give you time. Ndaba intention yo yakunzija kumulamwa. No, obudde mbulina. Saagala nzija kumulamwa. Because bwoganti nkujja kumulamwa, I can play some of those clips and you see kyenkugamba. Ekirungi watambula ne president wo. Yakola tax kubamu ku bannabyabufuzi abali ku doluvuganya government yayitira nga anoonya akalulu Emityana Ebugiri Ewasumani basalirwa where these attacks made on some opposition politicians by your president. President wange olwabasaba akalulu abamaliriza agamba abantu bino wammanga abagamba bannange tewaba omuntu yenna ajja yeerimbika nti mukwano gwange njagala mulonde ki manvuuli omuntu omu wano ayinza okuba nga ali alabiseeko nange saagala bwe mba mulonda bw'oba olonda londa manvuuli okuva ku pulezidenti wonna genda ng'olonda ki manvuuli n'amaliriza nga abasaba tebalonda ekintu kyonna ekya yero kakati well for you if you call it an attack he mentioned make it a point but I want to assure you there is greater things mu messaging yaffe yonna bw'aba yamumentioninga yamala essaawa namba nga mentioning Asumani. So eyo manifesto gy'oyogerako. No, manifesto tugikulaze era bino ebintu bye twogerako yeggwa yagadde concentratinga kali kubanga kalabika tekakwisa buli. It's minor. It's very minor. Attacks on colleagues on the opposition. Mu politics tubikola nnyo. Mu politics tubikola, that's very minor. So minor nti tubikola nnyo nti bwe tuba tusaba obululu olanga president w'eggwanga yatuuka n'ayogera ku balala presidential candidate n'avaayo n'ayogera ku balala. It is very possible era nsuubira ne bannabyabufuzi bonna bwe bakwata omuzindaalo batwogerako katosobola gitwala ng'eyo ensonga esinga obuki ensonga obukulu naye mbadde nkyali wali Adamu Kungu wonzize nga njagala kugamba nti our concentration are the issues. President bwe yajja ewaffe His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu yayogera ku ffe peyini yaffe esinga obunene golo lyasinga mu Uganda ava Kasanda naye enguudo zonna zeyayitamu nga za nfuufu nga temuli luguudo n'olumu lukole ki lukole amasomero gaffe gaggalawo abasomesa tebakola ki tebasomesa zensonga zeyakola ki zensonga zeyayogerako n'ayogera ku quality of health care district yonna tetulina mu ddwaliro ebyo ebintu byeyakola ki byeyayogerako ate bw'otunuulira manifesto yaffe those are the issues ezirimu zetwagala okwadressinga mu ggwanga lyaffe nga bannayuganda batuwadde obuki nga batuwadde obukulembeze era nze njagala kuva waggulu nga neebaza bantu mwenna His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu gyakoze eki gyayise bano bayinza okubiraba ng'ebya Bobi Wine n'ebyo tuliko bya ddala bye tuliko bya kukyusa Uganda bye tuliko bya kukyusa nsi yaffe bye tuliko bya kulaba nga ompomuzira mpa comment ku Mwami Museveni byazayogera gyayise ng'atambulira akyagenda maaso n'okukubiriza abantu okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ezireeta ensimbi okuvumirira ebikola ebyobusosoze ayongera okuwa assurance mu myaka emirala 5 egijja ayagala kwongeza ku buweereza makubo kutumbula byanjigiriza bya bulamu. What do you make of his message gyayise? Kugamba ku Kyagulanyi walaba taxi ku Museveni olabye ebyo What did you see that is different from what I've said? Unfortunately, nze bwe nabadde bwe mpuliriza message ya nina manifesto ye NRM ey'omulundi oguwedde 2021 buli lwe boogera mpiikingayo biki ebyali mu manifesto eri gye babadde emyaka 5 gye babadde nayo ne mbuuza ku ebyo bye baasuubiza luli
bakolako ki nga nabo bennyini mu ripooti zaabwe za manifesto bagamba baimplementinga 30% ku ebyo bye bakola ki bye basuubiza. Kakati sisobola kubeera era bannayuganda tebasobola kubeera na hope mu bisuubizo byonna mwami Museveni byayogera nga n'ekyangu kyosobola okusalawo amangu ddala ekyokusasula abasomesa kimulemye okuddamu. Bannayuganda tebasobola kuba naki na ssuubi kuba abasomesa bali kwekalakaza. Abaana bagenda kukola bibuuzo mu Novemba, abasomesa tebali mu bibiina. Nobeera ng'oli mu kampeni laale ng'okyasaba bululu ng'ekyo tosobola kyadressinga either through negotiation, either through other concerted efforts, oba okubasuubiza nti bannange tugenda kukola kino nakiri. So nze buli lwembiraba ndaba totalize kubanga bulijjo babyogera ne babisuubiza bwe bagenda okukwata ssente babiteeka mu bintu ebitali mu manifesto zaabwe. Bwe bakwata ssente bwe bajja eno bano bagundi mikwano gyabwe baba bayisa supplementary expenditures baziyisa ku nsonga ezitali kwatagana na manifesto. NRM ye gavumenti yokka etafa ku manifesto gye yagamba abantu when they come to running to power. Bagenda mu bintu manya biopharma, bagenda manya kuwa penalty sente, bagenda mu bintu ebitali related at all with their manifesto. Singa manifesto ya 2021 baji implementing ako even if it was 50%. Bannayuganda baali badde baki? Honorable Brandon. Yes, Honorable Nsamba alinga atalaba kipya kye muli mu kubuulira bantu. In fact, nabadde ntunulira slogan yammwe kwe mutambulira ya protecting the gains. Naye ngikwataganya I think neya 2001. Then nga mutugamba consolidating I think the gains or something like that. Ngenjawulo olabira ddala nga teriwo. What is it that you're telling the people really? Okusookera ddala njagala okuyozaayoza abannayuganda nti mukulike ameefuga happy independence, tukyali mu independence week era eyo naye erikuomu ku gains ku kyombuuzizza. Okusookera ddala national unity platform ekyenjawulo ku luno sebo campaigns bazilaunchingira wange ewe buwenge naye tebannaba kumpa candidate ndowooza bakyakola evaluation. Kagoma North teri candidate we NUP tebakusimbyeko muntu sinaba kufuna candidate. Wali comment bateekawo evaluating eri babiri abaagala card. Naye n'ekintu ekirala nti nga Lawrence Mulindwa bwayogedde nti eddembe era singa tutambulira awo nina interest ntula kakiiko ka defense and internal affairs bwe twali twalocating essente twateekamu essente z'aba constables twawa police essente ez'enjawulo okulabika nga bakuuma eddembe batraininga era njagala okubayozaayoza nti batraininze abaana mu human rights okukwatisa eddembe obulungi n'okweyisa obulungi mu biseera by'akalulu era mbasuubiza nti banaakoma tujja bongera ensimbi ekyo bakikoze bulungi. N'ekyenjawulo eno ye campaign gye ndabye ba candidates eriyo gwe nalabye juice wano yalonchinze campaign ku Malaalo yagenze ku Malaalo ga Dr. Kingi n'agamba fenzi ze wano empewo za Kingi zituke zonna tutabaale eggwanga kibadde kyanjawulo. N'agamba era tugenda kubeera ku bodaboda tugenda kutambula. Nalabye Munyagwa Honorable Munyagwa yabadde ebigiri eyo. N'ekyenjawulo nakyo ekirala nti ebaddewo ko facelift. Omanyi ba Honorable Nsamba bano batukola ekintu ebusoga tebatwagala bulungi bano ab'NUP era bwabadde awaana ebusoga. Omwana eyalina akatya akamu ke twalina mu region yonna baamuma kaadi omwana empi w'ejjijja yekka ate yajja mu parliament bagenda ne bamuwudisa ne bamuwamba bakubadde oli deputy whip nga tebiriyo ne batugobako jeno gwe twalina mu busoga bijirwa. Naye ekyenjawulo kuno nti ate jeno bijirwa yasembedde ku mwanjo omukulu yamuwadde obwasegekagale secretary general w'ekibiina era eyo yatufuddeko agamba kakati Nsamba abadde awaana ebusoga mbaja njagala namutuga wano nti mwatugobako jeno ne batukola ekikolo ekirala Mulindwa abasajja bano baamululenzi meeya ow'Iganga
naye ne bamugira bwe batyo ne bamugira ne bamukuba ate nga bamugaliddeyo takyasobola kwesimana dde kubeera C1 kubanga ebifo amala okunominating kakati abadde awaana Busoga ano badde njagala omutuga nagamba naye Honorable Nsamba engeri gyali senior negamba waayi kamuleke kakati abadde nenupuga yongedde obuwagizi Busoga in fact ono bakikugambye Honorable Nsamba nti abamu ku mwali mugamba nti buli gwali muyaga obuwagizi mbukulaze kye batukoze nkugambye Manjeeri ye yali yekka mu Busoga nga MP bamumye bamuleta mu parliament anti bwe buwagizi ne bamuwuddisa ntukwadde oba deputy whip naye Honorable Nsamba senior yasoka mu parliament ekifo tekiriyo nenkulaga obuwagizi jeno gwe twalina bamukuba bamulula enzere obwebuwagizi obweyongedde naye katulinda ali mu ballot box olabe kakati n'ekirala campaigns of course Uganda buli luvannyuma myaka 5 tuteekawo okulonda ba presidential candidate twali wano ne ba presidential candidate era ndowooza nze naliwo nga siri presidential candidate nengamba nti okwesimbawo kuno kutuyambye okutegeera president asunsulwa atya tulabye ebibiina ebizze kakati nga ekyobuwagizi kibaddewo Lawrence akunyonyodde wano wabaddewo ab'amaanyi nzijukira oba nomination then zaali Namboole Dr. Besigye yayita awo ekyambugo bamuteera entebe ku mmotoka n'olabira ddala nga Kampala eri bbulu Uganda efuuse bbulu abantu abannayuganda tuli mu free democracy abantu baweebwa omukisa okuwuliriza nze eriyo nabadde ndaba Honorable Mugisha Muntu ngali mukusoloza ensimbi twalabe nga n'abennyanja bamuwa kakati ngogamba nti omusajja yabooza asoloza ensimbi alina obuwagizi naye yatuuse abamuwa ow'ekikumi ngeri obalaba bali apa abamu nga balina kumudduukirira okumuwa 1000 eyo neba strategy so abannayuganda tuweebwa omukisa okuwuliriza aba presidential candidate era nze nebawuliriza ki because I've asked that question ebbanga lino just give me a minute ebbanga lino lyonna I've been asking this question mwe mbadde mu mukulembeze candidate wammwe Mwami Museveni emyaka 40 gawera mu January omwaka ogujja ng'afuga eggwanga lino abantu abali be munoonya mwaka lumu bagamba ki for example nawe omuvubuka oba omwami bamuyita Ndyamuhachi Laban agekungumbuuliza mwami Brandon ekibuuzo kino what have I gained from Mr. Museveni's government as a youth with a bachelor's degree but still unemployed in 40 years? My parents invested all of the money they had put but you can't believe I don't have a job. And you see yeka there are so many youth out there abakaaba tebalina mirimu oyo mugayaavu embeera y'obwavu mu bannayuganda Uganda kungu eri private sector led country kati it's a private sector led country. Uganda tulina ba innovators ajje kushira motors tumuwa omulimu mu constituency yenva tukole mmotoka oyo mugamba ajje kushira motors tumuwa omulimu kakati abantu baleme kutwala bugayaavu nali mbeera mu diaspora nali manyi nti wano tewali government ngera bwe tubeereyo tugamba eri democracy nengamba leka offering myself to a police level ndi mubaka parliament so oyo bwagamba nti Museveni tagenda genda oba government genda waka kutandika kumutwala nti omulimu guguno Uganda is a private sector led country abatalina mirimu bagayavu obwo bugayavu ogamba nti wasoma ngo tulina programs wagambe omuvubuka tulina so many programs twawe sente nono Honorable Nsamba ne tuongera mu parish government model actually mu parliament eyabano nga futuna bakujja be bayise ensimbi tuzizizza paka ku kyalo tuongeddeko naye apo batuuleeyo ne babeera ku social media nfe kyogenda okwenyigira mu programs eza government eziriwo tibannange tugende naffe oluusi babisamba bagamba ebyo byaba NRM obwavu ebukuluma ffenna butuluma mu style emu kakati ffe saazo tebanna batusasula musaala ndiwe NRM ne Honorable Nsamba wa NUP tulebaka bapala tebanna batuwaki kiri uniform so mutambula nga bannayuganda mubagamba nti mugenda kulwanyisa obwavu obalemi emyaka gino timugenda kutumbula byanjigiriza ebibalemye mu myaka gye mukulembedde eggwanga yange nagambe oyo mugayaavu sijja gimenyawo programs ziriwo nyingi nnyo bw'aba muvubuka
government Honorable. erina ne minister Sir, you have omulamba been in charge of this country for all these years. You are responsible. Muvunanyizibwa ku byonna ebitatambula bulungi ebweru emba ne Uganda. Olina abavubuka abano bagete tulina mirimu twasoma. Olina abakyala abakyazaalira wansi mu malwaliro ag'enjawulo. Olina amalwaliro agatalina ddagala. Olina abantu abali abakaaba obwavu ebbanga lino lyonna. You must be owning up. Omanyi kungu Yesu oli musiramu abantu Yesu yavaayo n'awonya abantu n'abazibe ne balaba naye bamamu be bava ne bagamba nti mumukomerere kakati eri abantu abatalaba olwokubanga nti politics at the moment nagamba ano nti byanfuna bantu batunda bateeka okukuba akadingidi atunde ekintu kyafunemu product gwe tosobola gamba nti kakati oyogedde ku kyamalwaliro mu Uganda almost sijagamba wonna buli muluka kuliko eddwaliro erisookerwako buli muluka almost eri eddwaliro kakati ogamba nti temuli ddagala fe ababaka ba parliament buli ddagala lituuka njagala Nsamba aggulewo njagala aggulewo essimu lye batuweereza nti eddagala Kasanda lituuse era ono yalivunaanizibwako nadda kino kituufu ngambye almost buli muluka kuliko akalwaliro akasookerwako tulina nakuwuliriza tulina almost buli district ena district hospital naye ebyombula okubaayo kakati tonenya President Museveni lwaki tonenya nze n'ensambo tu appropriating ensimbi nti lwaki twongezaamu wali mu malwaliro gafuna eddagala lwaki ogamba nti tewali bikola ffe tu appropriating ensimbi Honorable Nsamba lemena kukiza ku government kubanga naye atula mu army tukola tulondoola bwe twaye ensimbi tulondoola ne tukola omulimu gwaffe nti ze tuwadde zikoze ekimala naye ne tudda ne tugamba gavumenti tekoze era bino tebirikola myaka 4 otambulirawa Honorable Nsamba gambe bagenze Kasanda bayise mu bitooke bayise mu bikajjo bayise mu nsiko batambuddewa kati kankuddemu ekyo kuba nkimanyi ekkuba eriva emyanzi ogenda mpaka Kasanda mpaka Bukuya lijjudde sinabinya I think erinnya kiri a little bit fair Empompogoma that road ate libadde bwe lityo si mwaka gumu 2 it has been like that for years kungu ate nga lisomebwa mu budget buli mwaka bw'oba okola kakati n'ekyo tokinyanya ku President Museveni nze nkugambye nze noono naffe tuli mu ssiga erya gavumenti ate ffe tuvunaanizibwako tukoze eki tulina akakiiko kaffe aka infrastructure aleka ojja kujimpa njiganya tulina akakiiko aka infrastructure akalondoola emirimu ate bw'oba olikola ekkubo tobanga okedde ku makyagula eŋŋaano fumba bagia omutembe otambuza wali wansi ebukoto omutunda wabaawo plans tulina ekkubo lyaffe ambako otimbulamuti libadde libaamu wabaawo mubamanyi nti wabaawo processes ng'omuntu ayagala okugenda ffe waffe mu bakatuliki bw'oba ayagala okufuna Holy Communion otandikira mitendera n'otambula paka n'ofuna ayo ogamba nti Mpompogoma ekyo nakyo tokinenya tulina government tulina institution ya parliament appropriate tulina obukiiko tulina ministry naye nga ffe ababaka ne Honorable Nsamba gyava era nsinga ndi wa Kasanda singa ono tumugoba nambo kubanga kamalirize abatatusiza ddoboozi kugamba nti bannange ekkubo lyaffe lino ndeeta president ekkubo terikoledda bavuga yavuba Mwami Nsamba no nja kudda Honorable Nsamba Honorable Mukaako njagala mwaba DF temulina candidate mu lwokaano luno you made that very clear but gwe kikyolaba oba kyewakalaba bunaku zino 12 mu campus ez'enjawulo mu Fefeta akalulu webale nnyo mukulu kungu bannange bwe tuli mu studio mbalamusiza era mbeebaza tukanga bukyali ate ekyokubiri abatulaba kiki kye twakalaba mu kalulu kano ffe ku DF kyekyo kye twasuubira era oyinza okitwala nti yemu ku nsonga twalowooza nti it will not be business nga bwebadde okuva ku Ssemwogerere okutuuka olwaleero kuba bye tulabye tubirabye mu bakandidates abo abaze babaawo
mwami Semwogere Kizza Besigye emirundi ena, mwami Kyagulanyi, lwabe babadde nga ba leading presidential candidates. Naffe abamu twakirimu tumanyi what it takes. Number one, campaign tereeta byewuunyo byokoze emyaka egiddiridde campaign eyo bye bigisitula oba okugissa. Ebibaddewo mu byobufuzi emyaka egiddiridde campaign eyo n'akalulu ke mwavaako ke kagisitula oba okugikola ki oba okugissa. Nawulidde abaana ba foot soldier campaign ya luno efulopinze bom mu bigambo ebyabwe. Campaign ya luno ekoze eki efulopinze. Abo be bantu abali be baana baffe. And you believe them? Who had, is it about believing? What do you see? No. Okay. Bwotwala kati bwandi tutenga ba main contenders. Atenga era indeed kyekyo kuba omwali mu government omulala ye leader wachi opposition. Ekisooka gwe tunulira yona gye babeera. Gwe toyinza kwewuunya Uganda ly'eggwanga eryasooka okuba nti buli lwale abagibeerako bonna baba mu uniform. Baba mu uniform. Bw'ogenda eyo sijja kumenya kinna kimu kuwombi. Bw'otunulya sayidi eri tolirabayo nti omuntu ono wa bulijjo yazze ali undecided ayagala kumanya kiki ba candidate kye balina. Bonna ku sayidi eri aba mu uniform ya yellow, ku sayidi eno aba mu uniform myufu, ovulo, engatto ziri zennyini zotegedde. Buli wamu. I don't know if you have ever taken, just take a look at the campaigns. So, bw'olaba nga kiri bwe kityo, then omanya waliwo ekitali kituufu ekigenda mu maaso. Eyo nvuddeeyo nkikulekedde mwami Kungu nkikulekedde. So, kye tuyita mu campaign, the euphoria, osobola okinyonnyola, the euphoria nga bw'ejja ng'eri spontaneous ate ng'olaba egenda erinnya. It's not what we are having. Ekyokubiri, bwe busoberwa bwe tulimu, buli omu alinga amaintaininga oba ekyamunne oba kuyigira ku kyamunne. So uniforms eziri waawo oba okuyigira ku kyamunne. You look at how the uniforms, how they I'm showing about tekitera kuba kyangu mwami obadde mu campaigns. Yes, look at the screen. Nze siriwo okuwakanya, nze ndiwo kukuwa my technical analysis. But with facts. And I'm sure you know that if it is about analyzing campaigns, I'm not ordinary. Okay? I'm sure you know. I know, but you're getting mu byalo kati n'obwavu obuliwo. Mu byalo kati n'obwavu obuliwo. It is difficult okulaba campaign 4-5 nga abantu bonna bambadde uniform ya green yaba DP olwokuba aba DP bagenzeewo nga almost half y'abantu abo yambadde ekyo. It's very difficult. Very difficult. Mu byalo n'obwavu obuliwo kizibu nnyo okusanga nga abantu bonna bambadde uniform ya FDC. It's not easy. Naddala mu ngeri gye tugendayo n'entegeka ya campaign zino nga bwe zifaanagana. Naye if you want you can take it or not. Nze movie nze ku kirala. Kirala bwe buzibu bwe tulina mu gye wandise main themes for the campaigns. Bo bannaffe aba NRM bagambye nti mpamu eddakiika gyotandikire awo nziyo ensimbi zino ku NBS TV Kwoli, NBS Eagle egenda mu maaso. Mbalaba wana bali mu kubaganya ebirowoozo ku mikutu egy'enjawulo. Please keep the conversation. #NBS Eagle. #NBS Eagle gy'oba okozesa.
nja kusoma ku tewali nnyo kyamaanyi kiteesebwako nga bali mu bibiina okujjako okunywa kacaayi n'okwekubyamu ebifaananyi kyaddaaki ebbaluwa eyawandiikiddwa ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP omukulu David Lewis Lubongoya nti abo we tuli beetegefu tuli ready okubeera nga katukolagana nammwe butereevu nnyo. Maybe okufuna context ya kino Honorable Patrick Nsamba yabatandika okutubuulira change of position ku iPod yavudde ku ki? Andaba era ali ku Eagle yagala kuzaayo emabega katono nti iPod was a civil society organization nga kibiina ekyalowooza nti kisobola okugatta bannabyabufuzi mu Uganda ne babaako ebintu bye bakkiriziganyako. Bwe kyali kyakajja emyaka egyasooka kyalowoozebwa nti kinaaleetawo enkyukakyuka especially mu nkola y'ebyobufuzi eri wano, kuba enkola y'ebyobufuzi eri wano ya bwannakyemalira, era balowooza nti banaasobola okuyita mu nkuŋŋaana ezo, mu meetings ezo, okulaba nga wabaawo ebikkaanyizibwako. Unfortunately okumala ebbanga ddene teri kyakkaanyizibwako mu iPod byali implemented. iPod ebaddewo okusinga National Unity Platform. National Unity Platform bwe yatwejja twagamba tetulina interest mu kujoyininga meeting zino kubanga ebbanga lyonna wabaddengawo okukkaanya ebibiina bikole, political parties organizing, wabaddengawo okukkaanya ebintu bitambule, politics atambule nga bwalina okutambula, wabaddengawo okukkaanya ku democratic principles, naye nga bwe bamala meetings Mwami Museveni ebintu ebyo abikolaawo. So NUP bwe yafuuka ekibiina ky'ebyobufuzi twalowooza tetwetaagisa kwenyigira mu nsonga eyo, era right away ne tukigaana olw'ensonga nga tuli mu protestinga twagala bwe kibanga kiri kibeere nga kirina value gye gigatta ku bannayuganda. Omwaka guno gwe tulimu Mwami Museveni baleeta enkola, waliwo essente ezibadde ziweebwanga ebibiina by'ebyobufuzi, ebibiina ababaka mu paalamenti, nga ssente ezo zigabibwa Electoral Commission nga tezigabibwa Civil Society Organization. Kati bamwami Museveni bwe bayiyiza basobola batya okujja NUP ku ssente ezo, bayiyizaawo ekiteekateeka ne bakireeta mu paalamenti. Olunaku lwe batugoba mu paalamenti ku lw'emmwanyi lwe baleeta ekiteeka ekyo ne bakiyisaawo nga tetuli mu paalamenti, tetwafuna mukisa guteesa wa birowoozo byaffe. I think we were processing a UPDF amendment bill Simwani. Sebo byenjogera mbimanyi. Sebo byenjogera mbimanyi Adamuku. I also followed. Maybe Brandon Jatubule, but at least I also followed. Olunaku mwali mukubaganya ebirowoozo ku UPDF amendment bill. Kino bwe kyayitira. Kaakati ne bakiyisaawo nga tetuli mu paalamenti. Kyonna kye kiri. Lwe bakiyisaawo nga tetuli mu paalamenti baakikola nga intention yaakyo ku excludinga NUP. NUP kubanga ssente zino by constitution egamba ebibiina by'ebyobufuzi binaweebwanga support amateeka ga Uganda. Kati kye baakola kwe kuddira ssente za Electoral Commission ne bazitaaginga ku iPod which was a civil society organization. Nga interest yaabwe eryegi kulabanga oli NUP atali mu iPod abeera excluded mu kufuna ssente. That was the amendment gye baleeta mu tteeka okulaba tteeka lya political parties organization nga interest yaabwe kulaba nti bakuba NUP ekoleki ereme kufuna ssente. Kakati nze njagala kwebaza njagala kwebaza SG David Lewis Lubongoya okola omukisa guno n'akireeta. Kati this debate egenda kunyumira bannayuganda
okulabanga kubanga luli twali tukirese ne baluza nti tukikolere kibeere bweru waki tugende tuwandiikire kooti tekeyo omusango very clearly from you. Yes, you're not going to debate forever, sir. Muzeeyo lwa kuba nti kyemukoze kye kituufu nti okwogerezeganya kituufu wa muzeeyo lwa sente zino z'oyogerako. Kakati we were excluded. Sente za muwa musolo si za mwami Museveni si zaani etteeka lyajja ku excludinga NUP. Okitegeera okubeera nga tufuna sente esente ezo billioni zibanga 4 mu something. NRM efunako billioni kumpi 3.5 n'obutundutundu something. NUP nefuna billioni 5 naye abafuna 5 olwokuba tusobodde zizimbako ebitebe wano ne wali NRM baakola okulaba nga nazino 5 tezigenda mu kibiina ate nga etteeka lyaligamba ebibiina ebirina ababaka muki era sente ezo zigabibwa ku numerical strength. Kati walabye Nobert Mao ng'ebya numerical strength agamba kakati ebyo tebikyalina makulu kati sente tuziwa bino ebibiina ebiri muki ebiri mu iPod naye nga basis yali ku numerical strength. NUP tulina all rights okudemandinga what is due to us. Teri muntu ajja kujja wano atutiisetiise kukya sente mujje wano mukube ekya sente era baagala sente bakifuule debate etambuliraawo. Aboogera bino honorable basinzira ku bigambo bye muzze mwogera. Okay? Ennongoosereza zino nga zakayita mwava ne mutuga nti affe ebya sente nga mwagala tukaka okuweta bamu iPod nga mwegasse ku kya sente, we can even leave that money. Era ne muva ne mukola ne fundraising awo. I am actually wondering enkyukira eno okulya ebigambo byammwe muzze mwogera ku ssaawa eno yavudde ku ki? Yavudde kutuula ne tutugamba. So you admit nti mwalidde ebigambo byammwe? Yavudde okukyusa ebigambo ebyo yavudde kuba nti twatudde ne tugamba we have to fight for our rights. This is taxpayers money. Si sente za NRM, si sente za mwami Museveni, sente za muwa musolo nga baani abalina okuzifuna ebibiina ababaka mu parliament. NUP kyekibiina kirina ababaka mu parliament. So sisuubirayo muntu yenna ayagala tukoonalingaawo akoonalinga NUP egamba ezo sente muzireke munyumirwe ebigambo byamawe byagala tugenda zigabanga bwe twagala ate etteeka lirikiriya ziri ku numerical strength. Zino nsimbi za muwa musolo lwaki musibirayo ebibiina ebirala? Very unfortunate. Second, lwaki mwali badde musibirayo ebibiina ebirala okubutafuna nsimbi zino nga kuba nalabye ne response ya iPod eri abakulu bano gaga nti yes wadde mwawandiise nti muli ready okusigninga MOU naye waliwo emitendera egirina okuyitibwamu, mulina okusooka okusaba, you need to apply n'ebirala. And yet I thought nti etteeka lino lyogera ku conditions bbiri. Ekisooka kasita ekibiina kye baana baka mu parliament, ekyokubiri kasita kibanga kyetaba mu activities eza iPod. I thought these parties would qualify automatically. Kakati nkuddemu. Yes. Kiri very unfortunate nti twakola ennongoosereza. Honorable Nsamba akinyonyodde bulungi nti yali civil society organization naye ng'ate bafune sente za public should know. Era ffe twagamba ne electoral commission eno ebadde mbi nnyo nti nabano babadde bafunanga ensimbi nga we are not accountable nga bwagambye taxpayers money tetumanya accountability. Fe NRM bandu badde batwebaza nti Honorable Nakut ya moving okuleeta ennongoosereza ebintu bibeere mu mateeka na mbwerufu. Ekyo kyokka kye kyakolebwa. Tebaaliwo okwo ku victimizing nti NUP oba FDC twayagala kati nga bwagambye nti eve mu civil society organization wabeerewo etteeka okuluŋŋamya. Era bw'ogambye bw'oba weekandaze ng'ovudde awantu ffe kaakati wano secretary general yagenda nagamba nti waba kusinze mu NRM n'owaga nti ojja okudda mu kibiina wajja kubeerawo obukwakkulizo. Bwabagamba nti sooka oapplying kubanga ebigambo saagala kuddamu bigambo byali bingi ebyayogerwa essene naye ku tteeka
twakola etteeka and it's very unfortunate nti bannaffe wano bwe tuba ku bintu ebigasa eggwanga olw'okubanga nti oluusi baagala okwetega bafulumamu ne badda ku madaala ne bakola statement ne beerabira okukola obuvunaanyizibwa bwabwe legislation on the floor of parliament twali byatandikira ddala kuva eri mu mwanyi sijagendayo ne tuddaano ku UPDF ne bakeeya n'abo abantu simanyi kati bameka be twakatwalayo kakati n'eryo bwe twali tutereezaamu ebigambo byagira bingi so nga ezo questions bagamba rights twali wali bwe tuba tulikola ennongooseza mu parliament speaker adda mu general n'afuuka chairperson era bw'abaawo ennyingo nga yeetaaga okulongoosebwamu obugidebatingako tugivotinga nako bwe tulemererwa tudda mu lobby ne bagamba muddeyo naye bano bannaffe kye bakola baddukamu ne bakola amawulire naye okali adda kaddadda ffe kye twagala nti tewali baatagetinga naye etteeka lyakolebwa ebibiina byonna bifune ssente ezo bakole na accountability nga bagamba nti ssente zamuwa musolo n'abantu bategeere NRM mufunye zino muzikozesezza ki NUP n'ebibiina ebirala so tetwakola tteeka ntutagetinga naye bo be baalya baganda mugamba beerya mu ntama ne beekyusa ebigambo byabwe naye kyogambye ekintu essente baziyita munnyo waffe ebusoga tugweta muunu tosobola kulya nva nga muzira muunu osamba amanyi nti omuunu ebintu by'omunnyo si byakuzanyirako so ekituufu kiri nti omunnyo babadde bagwetaaga byali byakweyisaayisaako ne tugamba omunnyo gwabwe bagufune ng'etteeka bwe lirambika lwaki ssente zaali badde ziri tagged ku dialogue bwe babanga bo balaba nti ebize biteesebwa mu iPod ebbanga lyeryo tebivuddemu kalungi ate already nga bali part eya National Consultative Forum maybe by virtue of that fact maybe kyali badde kisinziira eyo mulina okujja ne tuteesa abatateesa teri ssente kaakati bwe twali tuyisa etteeka baali bakikontestinga wali tetujja kuddayo tetujja kwogera kati mu assumption because there is a law and once the law states so toddamu mu assumptions nti lwaki it was taken by event bo badduka mu parliament. Was there a consultation on that law? Si buli muteeka nti speaker agambye nti mugende mu consulting parliament tulina rules giryayisibwa mu ngeri tulina rules okusuza ku nsamba lyayisibwa mu ngeri ya kivandulo lyalondebwa etteeka lyayita mitendera nga bwe bigigenda mu parliament oli ne bamuwa liivu n'agenda n'akomawo tewali tteeka liyita kaka lwaki tebagenda mu court kuli contesting okugamba nti tuliriwakanya so okirolo teyali mu parliament nakutu nali presentinga naye mubaka wa parliament amarobi presentinga nakutu enkeera nelikomawo ne baliisa tewali kasita processes ziba zigendeddwa mu mateeka tuwetaaga kulinda nnaku lyayita ne tulonda era etteeka Honorable Mukako olowooza eno contradiction ku side y'aba NUP oba bali mu kutambulira mu direction entuufu? A huge what? A huge contradiction? Unprecedented. Abantu betwogerako si baana bato. As political actors, owulidde gye bali mu parliament. Our party leaders. So the balina benefit here yebyafaayo na experience okumanya bwe bandi badde batambula n'okumanya obumanya by the way omuntu wayimirira wali n'agamba omanyi ate iPod bagireeta obadde obiwulira ku mikutu ekyomukisa omulungi ye muganda wange ensamba si bwagambye yobadde obiwulira ku media houses ku mikutu egy'enjawulo bane baleeta iPod era kwagala kugenda kutuulako na Museveni nga tasobola na kumanya mu history ya Uganda ne iPod nti ne Mwami Museveni teyasooka kuwagira iPod yamala ebbanga actually yamala emyaka nga tagiyingidde nga tajagala kubanga ye that's not his era abantu ababadde problematic eri iPod asooka ye President Museveni sijaga nti NRM naye President Museveni owokubiri FDC owokusatu kati NUP bw'obeera ng'oli leader ebyo bibeera ku fingertips
nomanya gye tuva iPod teyasooka nakubeera yakufunako ssente ebigendwa byabo byali clear naawe obimanyi osobola nobituyambako wano owulidde bweyagala nsobola okubikusomera naye olw'obudde owulidde iPod strengthen political parties to enhance their relevancy and effectiveness, consolidate interparty dialogue, okulana tufuna constitutional electoral reform n'ebirala really obeera too cheap bojja noga akirabika baagala ogenda mu iPod baagala kutuulako na President Museveni naye eyo nga tuvuddeyo maybe to be fair aba NUP mu kusookera ddala nga bagaana okugenda mu iPod balega nti iPod ebaddewo for all these years biki ebiteeseddwako ne biteekebwa mu nkola era ne bawa ensonga zaga nti tetusobola kugenda mu kuteeseganya nga byetuteesaako bikasukibwa wansi mu kasero nothing ekituukibwako ekiri implemented proposals ezakolebwa FDC then eyabase mu jju nganda then nga bakyaliyo omwali n'okuproposing ennongoosi z'amateeka gafuga ebyokulonda tebyateekebwa mu nkola mubyogerako ne bikomaawo and nothing is implemented and that was the reason actually that's one of the reasons they gave mu ntandikwa nti lwaki bali tebaagala kwetaba mu iPod and I think that perhaps maybe they had a valid reason. Through coming together to enhance dialogue, parties can also establish a basic level of trust between one another. 2, parties and actors from all political denominations may lay the foundations for working together democratically. Omuntu ajuinga nga bw'oŋŋamba tateekwa na kugolola suuti genda mu parliament gwate nga bw'owulidde kati eno parliament evuddeko tubadde tufuluma baleeta etteeka netufulumamu kubanga tetubyagala tebatukkiriza tudemonstrating okulaga obutali then why are we going back there? Eyo argument yajja ne mu CA nga bagamba kati okusinzira ebintu nga bwe byononese ebibiina by'obufuzi bye byatuleetera omudaga n'amagye tugabaninge ne bwa president bubaninge kuba byatuviirako obuki obuzibu. Nze ndowooza mwami Kungu twetaaga okulinyisaako naye kanzire waliwe mbadde nze wongambire bw'obanga emyaka 4 n'ekitundu obadde consistent actually 4 n'ekitundu even before going to parliament obadde consistent ngoga ffe tetutuula na Museveni oba na ba Museveni okay obadde consistent munnange nno abaana balinga babakwatira ekalangala baako bwogira ffe tetutuula Abedi najja Kakembo najja ne bagamba tuzanye ebyobufuzi by'ekisajja kikulu oli yatuulidde abaana baffe tuwe tiimu emu obuyinza oba abantu abamu obuyinza bagende directly in the open mu kisenge tutuule n'abantu bano tubagambe ffe tetutuula na Museveni era abagala n'okikola ndowooza Museveni yabaguze dda n'abamu ne bagenda ne bakubwa mizibu egy'ebyobufuzi gyentegeeza egy'ebyobufuzi ago batulyamu olukwe omusajja ne bamukwata Segirinya ne bakwata Sewanyana Segirinya kutuuka kufa ffe tetwogera na Museveni kutuuka kufa abaana abamu report nezijanga n'ezimu za human rights ng'abamu baabula tebalabikangako n'abalala gye bali naye tosobola kubajjayo ku musaayi gw'abantu n'olaba nti the wise strategy butoogera n'abantu abo butatuulako nabo wadde okweyambisa forums zino nga consultative forum naani okwogera ebyo ne iPod kakati bwekituuse wano n'otandika nti in fact tulabika bulala nnyo ng'aba opposition kati ffe tudduka ffe tugoba mwami Museveni bayanguye mangu okusooka watwala etteeka n'oliwaabira bw'oba waliwaabira neno lindako at least olabe ebiva mu kooti bwesalawo ekyo n'obeera n'otunulira ddala very ridiculous naye ate bw'omala okutunula bwoti kati gwodduka tuwandise ebbaluwa banguye mangu okukola ku kino gwogoba olinaga yes tutegedde kirungi muzze kakati lumate temujja tutegedde ng'abakulu bano bwe bagambye olaba oli akazanyo kakoze
naye kirina process. Lwaki ekibeera now kirina kubeera now kati ye nga Museveni bwe yeeyongerayo eri laba akazannyo gwe tutuuseefu aba opposition yeeyongerayo eri omugamba sebo yanguyiriza otuwe bwe wayita abantu recently ku kitebe kyo n'awalala mujje musonde ffe waakiri tujja kufuna zino okusinga okutuula ne wagundi eri n'obajjako millions and millions up to billions omaze okuzibajjamu bamemba ba parliament basajja batu n'abantu baffe abawagizi n'abalala ba diaspora olwamaze okuzibajjamu bepa ate kati wandiise ebbaluwa tugenda it's ridiculous. It's ridiculous. I don't want to be in that situation myself. Mwamlindo, would you describe this as forced dialogue? Kakiwa okutesa tebalina condition. But that's enough for you. Actually, nandibadde neewuunyiza nga basigadde tebapondoose. Ekigambo ekituufu ekiri kati bwe baali baleeta etteeka liri eboogeddeko bano erya PDF twali tukiraba ffe n'aba opposition ku kigambo kya Dr. Kiza Besigye ku kigambo ky'abaana baffe bamachete naye kwolwo tetwalaba mulwanyi munnaffe ng'oyo kumuyamba wabula kati ku ssente twetaaga okugenda okuzifuna kugamba nupo okupondooka it was expected. Bw'osoma ebbaluwa ya muganda wange Lubongoya kegamba n'ebigambo simanyi wayaddabi yatya kyomanyi nga bwe tuli mu National Consultative Forum ajja kulya obudde bwange Njja kwongera eddakiika anti ojja kuba njja gikwongera obudde nkyabwina njja kusaba producer nga ndaga ebbaluwa ku screen yawandiikibwa SG yeyo gyolaba gwaliko sanyu ku NBS TV eyo yebbaluwa yawandiikibwa David Lewis Lubongoya asaba wansi w'ekibiina ekyo ekya National Unity Platform ng'ayogera ku nteekateeka eya bo aba NUP okuba ready okuba beetegefu okudda mu mukago ogwo ogwa iPod nga bw'ogiraba osobola okuba nga oyongera ogyekenenyamu Mulino genda maaso. Kati yabadde annyonnyola ebigambo n'agamba nti tukyali mu nkola tukyakwatagana bulungi ne National Consultative Forum naye olw'okuba tukyalina ebizibu bino ebiri mu kkooti naye nga bwe bigenda mu maaso tusaba mutukkirize tusayininge MOU. Of course abantu ba NUP naddala n'omukulembeze waabwe Kyagulanyi tatera kumala kufumiitiriza ku byagenda kwogera. Ate abantu bonna abali mu NUP kirabika bambi bw'ayogera bamutya n'okumuadvisinga because there are some intelligent chaps there abasobola omuwa amagezi naye bamutya nga bwe wamulaba e Kayunga bwe yagenda e Kayunga luli n'atuuza MP w'Ebbaale n'oli munnowe owa Ntenjeru North South ndowooza Mulumbe n'abavulungavulunga mu ttaka teri muntu ayinza mwanukula. We bayogerera ebintu bintu twagala ssente bali bakyalina amakubo g'essente z'ekibi oba olyawo oluvannyuma etteeka lya palamenti lye baayisa ndowooza lyaziyiza ensimbi ez'okujja nekyo bye baalinga basuubira byonna nti tulifuna ensimbi bweziti tulikola bweti ndowooza ne bigaana. Kati nze kye bagamba nti seewuunyiza nti badde balina to swallow the pride waliwo otuuka nga bantu kye bakusuubiramu kyekyo nze ekyo NUP kyakola ekyekyabwe ekyo kyekyabwe kubanga ebintu bulijjo mubali bagamba ne bajja bagamba abantu ebyemmeeri simanyi biki that is NUP for you. Kati ensonga mu budde buno we bali akasente bakeetaaga era kibaala Veran Fayo gamba nti ate ffe tulumirwa olwabo billions obutaano we bafuna ffe gavumenti yaffe yagamba nti tusharinga ensimbi zino ku numerical strength abantu bazifune. Kati we are happy okulaba nti NUP abantu nali siraba nko bantu banene abali mu NUP mu bifo ebinene ebisooka ng'omukyala yo yakazaala abaana abiri nga takola nko ku baby shower wakati mu nnyanja sente bwe zaatandika okufuluma tubirabye abamu bayita bazimanga ku mayumba manene ensimbi bwe zitandise okufuluma tubirabye babikoze so we are happy offices bazizimbye we are happy nakyo twandibaagalizza birungi byereere naye balabise bubi yaŋŋambye oli nti neekangabiriza nti obujja obukookya noga bunjokyeza bwenjagala olukolo tajja busera but I have seen him struggling ombuziza ekibuuzo kino kubanga ne bwolaba obadde gwoyamba omubaka wa palamenti omutegeeza nti ebintu bino byateesebwako ddi ate gwe atali mubaka wa palamenti and that's NUP for you
ebintu ebyakwetega kamera mu parliament ebintu ebyensonga ebyandimaliddeko muzitone nakuwalira ekyokulabirako kya Lutamaguzi wano yalwanyise emmwanyi waayita wiiki ezo Lutamaguzi n'agenda entungamu ku kyuma kyaffe ky'emmwanyi n'agamba kino ekyuma kijja kuyamba bannayuganda ku by'emmwanyi negamba obalabye bano abantu babeera bubeezi mu mbeera yaabwe bwetyo kweteekawo bweteesi NUP ebadde consistent ku nsonga ya iPod kubanga just a minute Honorable Nsamba. I think noza mwe Mulindi okimanyi nti NUP yaddukira dda mu kkooti ya ssemateeka okuwakanya etteekero yennyini parliament yayisa maybe mbeera neyensibi yabatuusiza ano but bo bakulaga nti bakyalina ku musango guli. Okay. Lwaki tebalinze lindako bwana Nsamba lwaki tebalinze kkooti nesala mu musango netugenda mu maaso kubanga ekyo kyebagenda kyebaddukiramu era batutegeeza nga Honorable Sayi badaga nti sente za mwi wa musolo bakakitegeera nti sente ziba za mwi wa musolo luli baali bakigaana baali tebamanyi nti za mwi wa musolo balowooza abantu abo abalonzi betwogera nabo nti sente za mwamulekayo mulekeyo tujja kuŋŋaanya abantu baffe tujja baleeta wano bajja tuwa sente kakati anti wulira toweswaza kutuukaawo kati luli bwekibanga mu kiseera kiri baali baziraba oshabe ondyogera ebyekisirusiru nga nkuwuliriza nyonnyola ebintu byange iPod yali egaba sente ezo leka obudde bwe ngenda bajja kukuwa omukisa gwe kyonna ekiri ekituufu kyo kiri nti esente ziva mu gavumenti era esente zino twagala tube nga tusinkananga n'abantu nga tutuula nakubwira ebyafaayo by'ensimbi zino gye twava nga zigenda ziwera nga aba FDC abo nga tuteesanga nabo tutudde Muzeiru yajja Munyonyo obutebe bwa bbulu ne busigalawo tebalabikako naye nga batukubira amasimu omuzeeyi akkiriza tulinnya from 10 billion to 35 koffe kiwedde awo tuli wamu nammwe salaamu Musumba naye nga twatula nabo eggulo limu enkeera tebajja lwakyo Katemba ono abadde ngawo biri bagamba tetwagala kusinkana mu M7 ffe tetwagala kusinkana mu M7 nga tebagala musinkana kakati ekikulu kiri nti mulina okulonda ku bintu bibiri nze nkubuulira wano esente ezo zifuna mulina okukkaanya n'ebyo ebiri buteeke pya bwe binaaba bibalemye mukkirize ne sente mugenda zifuna ono si comedy tetuli mu kisaawe kya bya nnyimba bwe tuba tugamba nti sente twagala ziyambe ebibiina byaffe ebyobufuzi twagala zibiyambe buli kibiina kibe nga kisobola okufunamu buli kibiina ekyo kirina abaka palamenti kibe nga kisobola okuganyulwamu nakyo tetugenda ate kudda eno nga twogera biraana eno nakyo Lewis I congratulate him yebale kuwandiika bbaluwa eyo eno ebbaluwa kikulu nnyo kyongera okukulaga obunafu n'obutamanya n'obulagajjavu n'obutalowooza ku kufumintiriza kwegamba byeboogera okuli mu kibiina kya NUP yembeera bwe tuli awo kati omuntu gwewayogera luli ebigambo biri olwairo ogenda mugamba bigambo ki ne bwobiwoomya otya tebikola makulu tebikyasobola wabula kati kikulagira ddala how disorganized they are. Honorable Nsamba njagala mu obudayanukule just a second sir just give me 1 minute so nsobola okuyitako mu messages zino bayi munamuli Samuel Myanga Lutaya agambye akulaba agambye nabyo yeewuunyiza byoyogedde tewali atayinza then nagamba Adam Kungwa bali kuweereza nze Disan bannakibiina kya NUP bakalukalu batajja busera then naga tell Honorable Oshabe that if the iPod fund is taxpayers money then Honorable okay good evening Kungu. Nope, in its resemblance is like a woman divorcing but insists on going with the husband's clothes. Ask Mr. Shabe why take iPod money from a regime they claim is for a dictator. Roland Watiwabuza. Then olunagamba Kungu webali kuweereza Honorable Shabe webali kunyonnyola bulungi ensonga z'ekibiina kyaffe webali nnyo sebo webali kuweereza nze mbuuza Mwami Nsamba nti pate yange ebadde efuna ssente nga teyeetaba mu mirimu gya iPod naye bwe baleese ennongoosereza ne kikosa pate yaffe oba bulijjo tebafuna kati balabye obwetaavu. Charles James Mugenyi Smart ekiwuuwa kansembeeyo Kennedy Mutenyo muna Democratic Party naye ali wano agoberera mpozi waliwo nagambye contradicting yourself in strategic decisions is like drinking poison and expecting your opponent to die. It is a toxic game of self-destruction that backfires every time. Political leaders, let's stop playing Russian maybe dala ali wano bamita Charles agoberera
Yes, Dam. Adam, mu budde obusigaddeyo sisobola kuddamu bano basatu bonna. Obudde we buli tufaayo. Naye njagala kukaatiriza ensonga eno. iPod was not a legal entity. Tebukosa budde we buli hono. Badde mbonna. iPod tebangako legal entity mu Uganda okutuusa this year. Era iPod tebeerangako awo ng'egaba sente zitubadde tufuna okuva mu Electoral Commission. Sente zibadde zibeera appropriated nga ebibiina bizifuna okuva mu political parties. I mean mu Electoral Commission ogenda mu political parties. Nawadde statistics, NRM efuna billioni 35, NUP efuna 5. Naye abafuna 35 bali mu kulwana olwaleero balaba nti 5 ziziwadde NUP amaanyi. Baagala ne 5 ezo NUP zikole ki zigijibweko. Era lwe lutalo lwonna embeera yonna yonna erimu tunafuyiza tutya NUP balowooza essente ze zituwadde amaki amaanyi ago getuyina. Bw'oŋŋamba Mulindwa agambe mu tetuli akawuntebo ndowooza ffe tuli akawuntebo ffekka. NUP bwe yazimba headquarters wano Kavule yavaayo ne ayogera bulungi president waffe ne secretary general sente ze tufuna okuva mu Electoral Commission ze zizimbye wano. Tuzimbye ebitebe ebirala since then okuva gye twakola ki kati okukatinga wings zaffe okulaba level gye tutambulirako kwe kusalawo gamba nti atuleeteye ekiteekateeka kino singa ne bwe taali badde iPod baali badde bayiyaayo ekintu ekirala kyonna ekitu excludinga. Kati ffe kuno kubalabisa ffe kuno kubalabisa balina okulabibwa nti interest ne bw'ogamba nti ngenda kujoyininga iPod era sente tebajja zikuwa era oŋŋambye obudde obuyina oŋŋambye obudde obuyina. I have the time ngenda kuwano butukyaliwo but maybe nga tuva nga tugenda kwa from mobile giramu kino kyokka then so bye mubadde nga muvumirira iPod ebbanga lino lyonna byavuddewo. Ffe tuli bagoberezi b'amateeka olw'okuba tuli ekibiina kyaffe kigoberezi ky'amateeka ga Uganda era kyeŋŋambye nti iPod was not a legal entity kati bagifudde legal entity nga bagireese mu Political Organizations Act. It was a civil society organization. Interests zaabyo ne bebakola byonna twali tetukkaanya nabyo naye olw'okubanga kati tteeka ekibiina okubeera nga baaliradde mu tteeka tulina oligobereranga ki ng'etteeka. Kakati bw'ogenda okulabira obukumpanya bwa NRM nti ne bw'onoojoyininga era bajja kufunayo ensonga endala lwaki baagala okuexcludinga muki mu ssente issue. Kati olaba ne bwe taali badde iPod was just a tool gye baleese. iPod tool bagireese kutukuba kutujja ku ssente naye ne bwe tunaajoyininga era ojja balaba nga balwana bwezizingira okulaba nga ssente tuzikola ki tugenda kati ku Afro Mobile mu kaseera kano naye nga Oscar Kalungu webalugenda newunyiza nyondo